Saimo nasuze bulungi ne mwanyina zishadi abatulaba ku BBS Telefina mwasuze mutya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gye musinzidde okutulaba n'okutugoberera. Nze Paul Bakabulindi nagobye Ddabu Malendi wano Nakasero. Olunaku olwaleero Saimo mu ggwanga lyonna Bannayuganda bali mu kujjukira olunaku olwa Janani Luwumu. Ono yali munaddiini gw'oyinza okugamba nti emmekete yali terya ntama oba oliawo mu kwogera ku bigambo ebirema abalala okwogera. Yattibwa gavumenti ya president yaliko ebiseera ebyo eya Idi Amin Dada mu mwaka gwa 1997 ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokubiri. Olunaku olwaleero we butuukidde nga ebintu bingi oba oliawo ebizze byogerwa n'okutuusa kakati engeri munaddiini ono gye yattibwamu oba oliawo ekyayogeza abangi obwama. Mu kaseera kano Saimo n'abatulaba ku BBS Telefina ng'abantu bali ewaka ku lunaku luno olw'eggandaalo okwefumitiriza oba oliawo ku bikolwa oba ku bigambo bya munaddiini ono Janani Luwumu. Twagala twogerekoko n'abantu ab'enjawulo batubuulire bo nga bo okusinziira ku bigenda mu maaso mu ggwanga mu kaseera kano n'ebyo ebyaliwo mu gavumenti ya Amin mu mwaka ogwa 1977 munaddiini ono we yattibwa. Waliwo oba oliawo tusobola okugamba nti ekibuuzo kye tuyinza okubuuza tukyalina bannaddiini abasobola betusobola okugamba nti ono ajja bulungi nnyo mu bigere bya Janani Luwumu. Tukyalinawo ba Janani Luwumu ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga mu kaseera kano. Nga Saimo bwakugambye abatulaba ku BBS Telefina, ndina omubaka omulondo wa Kira Municipality era nga munnamateeka George Musisi. Twagala tubulire kanso tusanyusa okulaba ku BBS Telefina. Twagala okumanya olunaku lwaleero eggwanga nga likuza olunaku kuno olwa Janani Luwumu. Gwe nga gwe boolaba tukyalinawo bannaddiini be tusobola okugamba nti bano badda mu mukululo gwa Janani Luwumu oba boogera ebyo Janani Luwumu byayogeranga mu kiseera ekyo ku ebyo ebigenda amaaso mu ggwanga. Abatulaba BBS Telefina mbalamusiza. Njagala okugamba nti ba Janani Luwumu abalala tebavudde eyo kubanga ekyamazima bw'otusoma ku Janani Luwumu bye yayogera byali kutyoboola ddembe ly'abantu ng'ayogera okugamba gavumenti abali balityoboola kyemukola kikyamu. Ensonga enkulu ey'omuntu abatali mu byaffe ebyobufuzi nga bannaddiini nti kyagamba nti mmwe babateekamu ekitiibwa nga bagamba nti temulina ludda. Kyovola nga eddoboozi lyabwe mu kiseera ekya ensinga ekontana lyo liba kkulu nnyo. Waliwo ekutta abantu nga tebayisiddwa mu kkooti, waliwo okusiba abantu ne babuzibwawo ngera tebayisiddwa mu kkooti, waliwo okutyoboola eddembe ly'obuntu nga amagye n'ebitongole bya gavumenti ebirala bityoboola eddembe ly'obuntu. Olwaleero kumpi era kye tuliko twakava mu kalulu, waliwo abantu abattiddwa nga n'okutuusa olwaleero poliisi tennafulumya alipoota agamba nti bano be bantu abattibwa mu kalulu era battibwa lwa nsonga eno. N'akalulu akaggwa waliwo abattibwa, waliwo n'abattibwa amasasi abasoba 50. Tulina abantu abaabulawo, twagenda ne mu kkooti abantu 18 bakibalama baddamulira n'okutuusa olwo teri amanyi gye bali. Tulina abasibe ab'ebyobufuzi ba Dr. Besigye, ba Eddie Mutwe, ba Mufumbiro bali mu makomera. Kaakati olwaleero twebuuza amaloboozi ago ag'abannaddiini agatali ga byabufuzi galiwo agogera ku nsonga eyo, kubanga bw'oyogera ku nsonga z'eddembe ly'obuntu si kya byabufuzi. Oba togamba nti omuntu bw'ati ow'ekibiina gundi mu musonyiwe, oba ogamba bugambi mumuyise ng'amateeka kye gagamba. Ekiriwo olwaleero kutyoboola mateeka nga ebitongole ebigatyoboola byebyo ebitongole ebya gavumenti byennyininyini. Era nze ndowooza ba Janani Luwumu tetubalaba. Kanso nga tumaliriza omuntu asobola okwebuuza ekibuuzo n'agamba nti oba oliawo gavumenti ya Amin ebikolwa bye yakolanga n'ebikolwa ebiriwo kati ng'abantu ki kye tuyinza okuyigirako ku ebyo okwewala ebyaliwo ebyogerwako kati mu kaseera kano bitwogerako nti byali bibi ddala okulaba nga tetudda gye twava. Kye tuyinza okukola ekikulu kyakulaba nga tugondera amateeka. Mu Uganda essaawa zino tulina ssemateeka awezeza n'emyaka 30. Byayogera birala, gavumenti byekola birala. Amin nno ye lwakiri yamugjawo n'agamba nti nze nkolera ku mateeka gange, naye kaakati akyaliwo. Kye tulina okukola kyakusaba buli muntu yenna okutandikira ddala ku gavumenti, kuba gavumenti yenkulu mu kutuukiriza amateeka, kulaba nga egondera amateeka. So amateeka weegali, amateeka gagamba oba okutta omuntu mutwale mu kifo ekimanyikiddwa omuteeke mu kkooti mu ssaawa 48. Ekiriwo bakwata mu kifo ekitamanyikiddwa ne bakuuma okumala akabanga katamanyikiddwa nga Sam Mugomya bwali kati. So nze ndowooza nti ensonga enkulu kyokka kye tusaba
kya amateeka weegali mugateekemu ekitiibwa. Tweyanziza nnyo ate abakubi BBS Telefina ebintu byonna ebigenda mu maaso mu kuza olunaku luno mu bitundu eby'eggulu tugenda kuba tubikutuusako obutereevu BBS Telefina ensonga nnyingi nnyo ze tugenda okulondoola olwaleero naddala mu kuza olunaku luno olw'okujjukira munaddiini oyo Janani Luumu tugenda kuba tubikutuusako mu mawulire gaffe ag'enjawulo ne puroguramu zaffe ezigenda okubeera olunaku lwaleero. Nze Paul Bakabulindi nkoze ne Robert Kalema ku kamera. Omubaka George Musika tumwerekereze mpozi Saimo ne mwanyi naze Shadia nga mwina ekibuzo kyonna kye mwagala okumbuuza naye bwe nga tewali munzikirize nkuma olunaku olwaleero tunaddingana olunaku olw'enkya. Kanza tweyanzeege ate insight yetuweereddwa omubaka omulondo w'Ekira Municipality ku nsonga nga bwe zitambula. Olwo lunaku olwaleero emikolo emikulu giri kitigumu omukulembeze w'eggwanga ye mugenyi omukulu n'ebisinga tujja bba nga tubitegeera kale